Assalamu alaikum eri baganda bafe abayisiramu pozi ne baganda bafe abenzikiriza endala ne babuza konti abange aboluganda omukama yebazibwe amanya ne dobozi Nyondo Rozet wabulanga eri program y'okutambula kulaba Okuda Kunyumya ngona korida mu studio za Fendese mwana mlenze Ibrah agenda kubanga atunyumiza olugendo rejavudde okuva Uganda watukidewa na Dubai ampozi Ibrah genda masoberenga olamusako yo akulaba abatulaba mwena assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amanya nze Ibrah Mukasa okuva ku extra digest kubasonga banirizako abali mu kutulaba akadde kano. Thank you so much era nentwala omukisa guno okwebaza my beautiful sister Rozet okunkyazaako ku your beautiful channel. Kindly everyone across UAE and the rest of the world bambi mu subscribing mu commenting mu sharing waka omwana ono. Yeah, a candle doesn't lose lighting another candle, so mbasaba to supporting in one way or the other. Bully Gmail account qualifying oku subscribing. So we are in a Gmail account, subscribe to her page, Emanyidwanga Nyondo Rozet. Nyondo Rozet. Rozet is R-O-Z-E-T. Yes, please. Then Nyondo is N-Y-O-N-D-O. So, neazanyo kunchazako. Amen. Thank you so much. Yeah. Okay. Kati program eno kutambula kulaba Okuda Kunyumya Twitter abantu abenjawulo nga batambudeko mu bifo oba ebitundu ebyenjawulo. Ne babanga batunyumiza okusinzira ebyo babera batambulidde era ng'olunaku lwaleero tuyine Ibrah nga yakatuuka wano e Dubai. Nenga twagala tumanye yazza atya olugendo lutambudde lutya ye katusoke tumanye. Ibadde first year kuja waneno Dubai. Yeah, this is my first time to come to Dubai. Ibadde first time yo kuja Dubai. Naye flight yo yabadde etya? Walinye flight chi? Nakozesa bagita Fly Dubai. Fly Dubai. Yeyo. Not so? Yeah, nakozesa Fly Dubai. It was very good. Sasa nze buzibu bwonna ku nnyonyi. It was too much fun on the plane. Kwabadde kuba na Uganda ebitundu 9 ku buli 10 abantu ababadde on board ku plane. So I enjoyed the flight. Flight yali ya kiro. Flight z'ekiro zinkalubirizamuko naye najenjoyinze. Sasa nze buzibu bwonna okuviira ddala e Kampala okutuuka Entebbe ku kisaawe okuva Entebbe ku kisaawe okutuuka paka wano Dubai. Yabadde nnungi nnyo nga sinajja. I was in touch with my brother Kim nga kwotadde ne Asani CEO Mpombo African Restaurant nga kwotadde ne muganda wange amanyiddwa nga Mukalazi owa Mukao net ne Ziad ne Waswa bibana Uganda ababadde basinga okwogera nange jangwe Dubai. So Kim navaayo nangamba Ibrah come to Dubai ne mugamba tukole nali muongezaayo of course up to August nangamba no come now. So natuse sawa zabadde nga 7 ez'ekiro ne buli kimu kyatambudde bulungi. Everything was great. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mpozi twandyetaaze okumanya oba yenno yalaba yandyetaaze okumanya lwaki Ibrah yaze Dubai. Wano nyekyo obadde olinayo ka program n'omuntu yenna obadde oze kukyala bukyazi kale twandyetaaze okumanya ekyakulese Dubai. Naze Dubai ebintu bibiri obeera munnamawulire wojja mu bitundu nga bino mubamu okuyiga mubamu n'okukola at the end of the day n'okuwummulako partially to rest partially nti bw'oba bigabanyizaamu out of 100 okukola kuyinza okutwala something like 60%, then okuwummulamu ne kubeera 10%, then the 30% nebeera ya of course kuyiga because kifo kipya kifo kyamaanyi nnyo. Dubai
bw'oba ogitunulidde ne bw'otunulira abazungu bafubutuka mu Europe and they come to Dubai. Abazungu bafubutuka mu Scandinavian countries, they come to Dubai tutuwa kifo ky'amaanyi nnyo so nazo okukola kumulamu n'okuyiga nange ng'omuntu because okuyiga tekukoma tekugwayo. Mpozi kati okuva lwaze bado lunaku lwa Sunday. Yep. Olwaliro Monday. Yeah, today is a Monday. Wakatambulako before nga wanawa. Mbaddeko Jumeirah, mbaddeko Atlantis, mbaddeko Dubai Marina, mbaddeko Buji Arab Hotel, 7-star hotel, mbaddeko some hotel bajita walo hotel eyo address ya mbaddeko downtown, mbaddeko ebifo bingi of course obyerabira because tubadde walo ne wali ekyo ne ebifo byonna byomenye omanga kifo ki kibadde so much interesting kiwandyetaaze okuba nga oddayo in case obadde ofunye chance ekomawo kyogamba kifo kino kinsigaddemu singa ba nkomawo lazima nzirayo. Well, basically, to be honest, eri omulungi atulaba akadde kano ku Nyondo Rozet channel. Ebifo byonna bambi birungi nnyo. Everything was good. Ebifo byonna birungi. Actually, bw'otuuka mu kifo kino osangawo ekintu nga kinyuma okusinga we wabadde. So ebifo byonna mbyagadde. Bifo birungi nnyo. Bw'otuukayo services nnungi nnyo, abantu boogera bulungi, abantu beeyisa bulungi. So ebifo byonna mbyagadde. Ebifo byonna mbyagadde. But Mpombo African restaurant stands out because there is a lot of fun. Bw'otuwa fuluma restaurant eyo ogenda okudda tusanga abantu abalala nga bapya ate nga balungi nnyo lufuma so kifo kirungi nnyo. But plus other places of course birungi okutwaliza abantu. By the way, Mpombo African restaurant esangibwa Deira ku Montreal Hotel. Montreal Live Hotel. So kifo ekyo wagenzeeyo waliddeyo mmere ki na ki? Kati nze sirya nnyo mmere enzungu ya sinti because sijagala but sagala nnyo sirina nnyo budde bwe like sagala nnyo kwebuzabuza. I live my life in reality. Naliddewo fish the other night, nendia the following day nendia beef, enyama y'ente. Then the other day nendia kebijanjalo, rice. Siri nnyo muntu w'amatooke because of ulcers. Nendia omuceere, nendia akawunga, plus ne chips of course. Eyo mmere ya myaka gyaffe. Naye ng'enfumba wagisanze oti abaddemu n'enjawulo ku yeewaffe gye tufumba? Enjawulo eriwo ku mmere ya Mpombo African restaurant n'emmere y'e Uganda. Enjawulo eriwo eri emu Lugendo. The distance between Uganda and here. But the flavors are the same. The preparing of the food is the same. Ekiriwo distance nti okuva eri over ensi ya 50 n'omusobe n'okutuuka bati enfumba y'emu. Bafumba bulungi nnyo. Anti munnange Okutambula Kulaba Okuda Kunyumya ye program nange Nyondo Rozet nali ne Ibrah. Ampozi Ibrah ne wankubadde tuli mu program eno Okutambula Kulaba Okuda Kunyumya oba oli omuntu yenna ali eyo yaleetaze okumanya ku Ibrah kuba waliwo abantu ebibuuzo bibabeera nabyo naye nga tebalina chance kubanga basobola okukola ki okubikubuuza maaso ku maaso kati nze kati ngeno opportunity benga nkubuuza ebibuuzo bino wammanga. Ibrah oli omu ku bantu abatandikawo ekintu kino ekya YouTube channel platforms kubanga YouTube yaliwo naye nga abayimbi bagiteekako music ne TVs nga ziteekako programs but ekintu ky'okugifuula ng'omukutu nti tuweererezeeko amamange sterem those few started it. Kata ekibuuzo ne kijja kikino wammanga nti waliwo bangi abatandika mu kaseera ako era ne ziba nga programu zaabwe ziboominga naye ate akaseera ne katuuka ne kiba nga kikka
nti nsobola kuwa n'ekyo kulabirako nga omuyimbi waliwo abayimbi abajja ne bakuba hits awo ne ziboominga naye ate ne kimala ne kikka wansi okutambula kulaba Okuda Kunyumya nange Nyondo Rozet tukyagendera ddala mu maaso ampozi Ibrah K omuntu yeno yakulaba yaleetaze okumanya Ibrah K yani well basically tewali nnyonnyonyo kyamaanyi kunze ekisookera ddala ndi munnayuganda kyakubiri ku kyo ndi musajja musiraamu kyakusatu ku kyo ndi muzadde I have children kyakuna ku kyo ndi munnamawulire eyasoma amawulire nentikirwa amawulire nempracticing amawulire nkoze ku radios nkoze ku TVs mpandise mu mpapula z'amawulire kati finally ndi online so ebintu byonna elements zikola amawulire okuli electronic media okuli print media okuli online business oba online media byonna alla nsaasidde nembi practicing kyakubiri ku kyo ndi mutabani w'omukyala Sara Mukasa n'omwami omugenzi tata wange yafa mama wange wali mulamu nina baganda bange byebyo briefly nkulidde Nsambyawo was born and raised from Nsambya bantu abawangalira Nsambya mumanyi bazadde baffe kibinya kyato kubanga yakufaako awo mulemirembe mpozi bwe tuwulira erinnya Ibrah K Mukasa Mukasa linnya libeera lya cross Ibrah libeera lya ddiini kati ate keno ejjirawa K stands for ekyokulabirako buli muntu gwomanyi owakabi mu nsi muno that K stands for that. It stands for Kaguta, it stands for Kagame, it stands for Chagulanyi, it stands for Kikwete, it stands for Salva Kiir, stands for Bulike. Kati gwe tunulira abantu bonna nga balina erinnya K nga bamaanyi so bonna nabakwata ne mbateekawo so that's the K. So that is the reason lwaki wateekako K. Okay. Ampozi Ibrah ekibuzo kye nandyagadde okubuuza oba oliawo n'oyo yenna alaba kyeyandyagadde okumanya ku kintu kya YouTube channel y'okubanga ekula ku speed ya yiriyiri jjukira nti abantu abakitandikawo bali bangi naye ate essaawa eno abali successful batono era ng'oli amangu bakaŋŋambe era kaŋŋambe nti oba gwe alidinze ekintu kineno naye okikola otya okubanga kibuuminga obulanga tekideclininga tekiri mu kukka wansi kati nze nakwata YouTube nengufuula mulimu I'm not on YouTube for fun siri mu kuyisa bikujjuko siri ku YouTube kuyisa bivulu siri ku YouTube bantu ku kyalo gyenzaalwa kundaba oba ku muzigo gyempangalira but ndi ku YouTube ng'omulimu ndi ku YouTube nga passion ndi ku YouTube as one avenue to avail information to the rest of the world nti natunuulira abantu baagala ki ku YouTube natunuulira biki abantu bye balakinga on YouTube then natunuulira n'ekirala bw'oba otunuulira DSTV of course DSTV cuts across eri ku African continent naye kakati saawa eno mu abatali mu African continent ku DSTV mba temusobola kulaba waka waffe Uganda so natunuulira baganda bange ne bannyinange n'emikwano gyange nga bakiimu ba Hassan oyo CEO wa Mpombo African Restaurant abawangalire n'emitala w'amayanja kilometers zisoba mu 1,000 n'omusobyo nengamba kati nyinza kuba tuukako ntya so netunuulira nti omuzungu yafuula ensi something too small a global village ng'ensi nfunda nnyo by the use of internet nengamba kati this is the only way wengenda okutuuka ku bantu kwe kulaba nga nsobola okusinziira e Kampala nenkuleetera omulimi gwayagala okulima nsobola okusinziira e Kampala nenkuleetera ennyo abazimba ennyumba z'emizigo n'ebyegwa mukoeryo nsobola okusinziira e Kampala nenkuleetera omulunzi muwangalire eno wali agadde okumanya ku muyimbi wo nenkuleetera omuyimbi wo so at the end of the day kwe kutunulira YouTube eyo nti mulimu nkeera nze ku makya Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday paka Sunday
I'm thinking about YouTube. I'm dreaming YouTube. I speak about YouTube at my home. Omwana wange oba abaana bange era nabo bakimanyi, all of them bayina iPads, but bakimanyi nti ebimu ku bina okutwala data waabwe kulaba bintu byange. So mulimu at the end of the day situnulira sente ziva mu YouTube, but ntunulira kuleka tafali mu media. Okay. On the other hand, ku question yo lwaki YouTube tukola bulungi, me and my team, it is because tuletera abantu ebintu ebibayamba ebirungi bye tulowooza nti biyinza okuyamba nga tetuli selfish. Kati nze sikola story nga njekoledde ku YouTube, but njikolera abantu ebweru eyo ne bagamba nti kino. That's why I see nti comments ezimu zibeera negative, but tuziddamu ne tukola ekyo abantu kye balowooza. Okay. Yeah. Tuyenza nyubale endala mpozi omuleba fo mulungi katugende nga tubumulamu ngo katono nnyo mpozi n'okubanga tuyitamuko mu bulago bakama baffe tugenda kubanga tukomawo. Bakasoma fa balungi mbalamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi bapita Hassan the Rocks okuva ku Mpombo African Restaurant. Ab'ebitiibwa nzo bategeeza nti tulina ekipya kye tubaleetedde ku Mpombo African Restaurant nga kiyitibwa Mpombo Breakfast Package. Mpombo Breakfast Package musinganibwamu ebika by'emmere eby'enjawulo omuli amatooke, obummonde, omuceere, ogwa boiro oba ogwa piraawo awamu n'amakuroni, era ng'ebyo byonna bitambulako ebika by'enva eby'enjawulo omuli ennyama, ebijanjaalo awamu ne kawo, era nga ku byo tukuweerako ekikopo kya caayi yenna goba weetaaze, oba caayi mukalu oba caayi wamata. Ebyo byonna mubifuna ku bbeeyi ya nsekobuseko. Kwata ddira mu 10 zokka ojje ku Mpombo African Restaurant obeere ng'owoomerwa ekyenkya. Tukutegeeza nti Mpombo African Restaurant tusiŋŋaanibwa ku Montreal Knife Hotel eddeira. Jangu ku Montreal Knife Hotel eddeira obeere ng'owoomerwa ekyenkya. Mpombo African Restaurant ekyenkya kyaffe kitandika ku ssaawa 1:30 mpaka ku ssaawa 5:30 ez'okumakya. Tubaagala nnyo, Mukama Katonda abatukuumire. Hi guys, let me introduce to you Microsoft Films. We do video and photo coverage. We also do T-shirt printing, large format printing, for example, posters, banners, chairs, and so many others. You can reach us at our Facebook, Microsoft Films, at our email, songhenry94@gmail, YouTube, Microsoft Films. You can as well contact us on +97158822804 or +2567556455185. We are based in Dubai, so areas around Abu Dhabi, Sharjah, Alain, we are available at your service. We wish you kakati Ibrah. Yeah. Oyogedde ku ky'abaana nga bazinya ku iPad naye ekyomukyalo ntokikonyeeko. Oli mwami mufumbo. Well, omanyi kati abakyala oba ensonga y'omukyala abantu, of course it is just simple logic. Omukyala yazaala abaana. Yeah, so it's just simple logic. Abakyala bwe bazaala abaana oba omukyala yazaala abaana. So I have children. Ndi musajja wavunaanyizibwa Katonda ansaasidde. Bwe nkola essente sizitunuulira kuzirya bwomu. Yep. Ante ekibuuzo kyo nkireese olw'ensonga nti bangi balina abaana naye nga tebalina bakyala. Nti osobola okubeerawo ewaka maybe nga mwafuna obutakkaanya n'omukyala n'atambula n'agenda. Kati ensonga lwaki nkubuuzizza olina omukyala ewaka? Nze kati obutakkaanya bwe nkyasinza okufuna ku nsi kuno mbufuna na ssente. Lwe nzinoonyeza ne zibula bwe butakkaanya but sifuna butakkaanya n'abantu. Yeah, so yembeera eyo. Naye ate okyayita balibali. Nina abaana. Okyayita balibali. Nina abaana kitegeeza omukyala, abakyala oba omukyala gye bali oba gyali. Be specific. Omukyala gyali ewaka afumba oba tusuubire nti lwaze wanene Dubai. Maybe onefuna wane ekyala n'ogera nakyo nekitokose ettooke. Nalifunye wano haki endala oba haki. But time obudde
abantu bali busy, people on the run working, people abantu balungi nnyo wano, abawala ba wano bambi balungi tebalina buzibu, bali so beautiful, bali so welcoming. But currently siri mu kunoonya mukyala, nina abaana kyekisinga obukulu, nina abaana. Siri nti ndi mu bufumbo but nina abaana. Olina abaana? Yeah. Kale tukitwale nti oli single father? No, I'm not a single father. Single father yabatya nga mukazi yakulekera abaana. Yakulekera abaana bana goberabirira gwenga gwe. No, I'm not a single father. I'm not. Yene chende cause sichitegeera, but just now I have kids. Okay, you have kids. Okay. Yeah. Kisiza bali kale ndowooza katubenga tukikomyawo tekirina muzibu. Naye nga mpozi program Okutambula Kulaba Okuda Kunyumya Ibrah Uganda. Wali otambuddeko mu bifo ebyenjawulo? Uganda nali ntambuddeko wano ntambula ku wano seka n'ebitunga byewuunyisa. Ebifo bingi nnyo. But the beauty about Uganda is the weather. Omusana mungi nnyo okuva lwe twazze. Ngobadde okomparize Uganda ne Dubai. Omusana mungi. But when it comes to beauty, the artificial beauty, Dubai is so beautiful, but when it comes to natural beauty, Uganda is beautiful. Usanga ebibira, usanga ennyanja, usanga emigga, and even people are beautiful. So when we're comparing, everything is good, but Uganda is still the best. Okutambula Kulaba Okuda Kunyumya tukyagenda ddala mu maaso. Ampoze nga ntumirako Mwami Hassan Wampombo African Restaurant by the way sponsor of our program eno atojjanga okwebala nnyo obalire ddala mpoze Ibrah osubira okukomawo ko Dubai oba osubira okukomawo bulamu bwokka inshallah njakudda njakusigala nga nkomawo because nafunye good reception from people like Kim, Hassan, Mukalas, abantu bambi mbadde ntambula wansi eyo simanyi bwe bayitayo nensanga omwami ankutteko nnyo abadde akunganya kasasiro. But of course kasasiro we nanyirira si kasasiro wa Africa. Nangamba nze ndi faniwo ndi muna Uganda awoganya nnyo. I was so happy ne bugabo kula mu nangamba nze nkunganya kasasiro wano. So I was happy about such people. He is proud of what he does. Tafuddeyo tuchebalowooza naye ali proud atali hard working. So ngamba bana Uganda abatulaba abali ku kyeyo n'abawangalire Kampala tukole ekigenda okudefining omuntu ebiseera byomaze ku nsi oba mu kitundu it is kukola. Emboozi za Arsenal, Man U, politics ya okukola kyo kikyasinze tebigenda kutuyamba abantu bakole webale kutandikawo mukutu guno n'abalala mukole tukole at the end of the day Bible erikiriya Quran erikiriya atakole n'okulya taliye kyekituufu it's very straight era nga kyawandiikibwa. Ibrah oli mwami musiraamu naye kyava waka oba wasiramuka mu bukulu? Bajjajja bange bajjajja ne bajjajja bange bajjajja ne bajjajja bonna basajja basiraamu n'abakyala basiraamu. Jjajja wange omukyala azaala mukyala Sara Mukasa Hajjati yafa omukyala musiraamu. Jjajja wange omusajja azaala taata wange yali musiraamu ne bajjajja bange. So ekyobuyisiraamu tokiyingiddemu bukulu kyavira ddala waka ng'oli mwami musiraamu kirungi nnyo ekyo. Ampozi mukwano tukyali ku program Okutambula Kulaba Okuda Kunyumya katukomewo. Bakasoma fa balungi mbalamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi bampita Hassan the Rocks okuva ku Mpombo African Restaurant. Ab'ebitiibwa nzo bategeeza nti tulina ekipya kye tubaleetedde ku Mpombo African Restaurant nga kiyitibwa Mpombo Breakfast Package. Mpombo Breakfast Package musinganibwamu ebika by'emmere ebyenjawulo omuli amatooke, obummonde, omuceere, ogwa boiro oba ogwa piraawo awamu n'amakuroni era ng'ebyo byonna bitambulirako ebika by'enva ebyenjawulo.
omuli ennyama ebijanjaalo awamu ne kawo era nga ku byo tukuwerako ekikopo kya caayi yenna goba weetaaze oba caayi mukalu oba caayi wamata ebyo byonna mubifuna ku bbeeyi ya nseko buseko kwata ddira mu 10 zokka ojje ku Mpombo African Restaurant obeere ng'owoomerwa ekyenkya tukutegeeza nti Mpombo African Restaurant tusiŋŋaanibwa ku Montreal Knife Hotel eddeira jangu ku Montreal Knife Hotel eddeira obeere ng'owoomerwa ekyenkya Mpombo African Restaurant ekyenkya kyaffe kitandika ku ssaawa 1:30 paka ku ssaawa 5:30 ez'okumakya tubaagala nnyo Mukama Katonda abatukuumire. Hi guys, let me introduce to you Microsoft Feelings. We do video and photo coverage. We also do t-shirt printing, large format printing, for example, posters, banners, shirts, and so many others. You can reach us at our Facebook, Microsoft Films, at our email, songhenry94@gmail, YouTube, Microsoft Films. You can as well contact us on +97158822804 or +2567556455185. We are based in Dubai, so areas around Abu Dhabi, Sharjah, Alain, we are available at your service. We wish you tweyanziza nnyo webale nnyo obalire ddala era ndi musanyufu nnyo kubanga okiriza nobanga ankukyazako kuno program Okutambula Kulaba Okuda Kunyumya webale nnyo webalire ddala ampozi Ibrah nga tugenda kubanga tugalawo program eno mbadde nkusaba ogende maaso n'okubuli omuntu yenna atudde ye waka atalowoozaako nti noba asobola okutambulako ku kifo kino oba kiri kuba kyemmanyi nti omuntu yenna ng'obadde otambule n'obwongo bukola ki bwengwo okugubanga bugaziwa omuntu yenna endowooza nti maybe questing time, questing sente omugamba ki atugenda kuba atugala nja kusooka ntunulira abantu abatalina sente because it is the biggest number. Abantu tebalina sente because baagala, tebalina sente because imbeera. Omuntu atalina sente nenga because bino ebifo kubitambulamu it is money. Tambula within osobola okukeera ku makya n'ofuna taxi n'ekujja e Kampala n'ekutwala ejjinja. In that process eyo kuba ne mindset ebekyuseemuko stress atta abantu, depression essa abantu balina poor returns at work because of stress. So tambula then kyakubiri ku kyoyinza obutagenda jjinja osobola okugenda Entebbe ku beach. Create time alone, sit. Olabe ennyanja eyo, olaba amayengo ago, olabe ebinyonyi ku nnyanja, oveeyo. Ojja kuba by the way, abantu abasinga bo bamanyi nti okutambula kikwetagisa n'olinnyo ennyonyi n'ogenda mu nsi ez'enjawulo n'odde eri. Kumbe ne waka mu nnyonyi osobola okuba ng'okola ki ng'otambulako mu bifo eby'enjawulo. Awamu nage wonna abaddala babala nnyo okuba nga obadde okyekuumiddeko amanya Nyondo Rozet, Ibrah Mukasa obale kubanga munnanga otusupportinga agenda maaso n'okuba nga osubscribinga nate era ng'osharinga era ng'okommentinga tojjanga okugo enna eyasubscribinga atakumira mpeera. Kankubuuzayo ebibuuzo nga 2-3. Lwaki watandika YouTube? Anatandika YouTube channel eno kuba nti nali njagala okubanga ntuusaako abantu abali e Uganda ebifa eno mu Dubai. Kuba nti nali eno waliwo abantu bali eri abantu bangi abali e Uganda okugeza nali nge Uganda naye nga muli nebuuza Dubai efaanana etya, Dubai eri etya. Omaze ebbanga ki wano e Dubai? Wano ndibwa emyaka 2. What has been the biggest challenge mu cooperating YouTube as a female ng'omukyala osanze buzibu ki okuddukanya YouTube ng'omukyala in particular? Obuzibu bwensinkanye ng'omukyala first of all badde budde jjukira nti wano tujja kukola bwe tujja wano okukola bwe tuba nga tusayiniza zi contract kati okuwa akadde ekintu kiba kikola ki kizibuwalamuuko naye wano chance nagifunye nti naze nemba nga nkola ne bannayuganda bannange kuba kati Seka Hassan wa Mpombo African Restaurant ye mukama wange kati kyekinyambyeko akaseera kano. Where do you see yourself in 5 years mu business ya YouTube? Weerabawa mu myaka 5 kuva kati? In 5 years kuva kati
neraba nga nja kuba nti nga ndi mitwalo ejaba subscribers nga 5. That's very good. Yes. That's very good. So nkisuubira that's why ngezako kuba nti lastly abakyala n'abaana ab'obuwala abali eyo abalowooza nti bino ebintu by'abasajja bawo obubaka. By the way, it is a talent, if I can say. Not everybody that can do this, by the way. Kati obera yongole mukyala ngomanyo sobola okukikola nga you're talented, you can do it better. Yeah. Don't think it is for only men. We can as well do it perfectly. You never know tusobola okubanga tusobola okukikola n'okusinga baki abaami. Thank you. Yeah. Kale, neyanza nnyo okunkyaza, webale nnyo, webalire ddala. Kale sebo. Bannayuganda abatulaba, yonna gye musinzira okubanga mutulaba across the whole world. Lwaki ngamba nnyo Bannayuganda? Because of the language. Omukyalo ono gwe tubadde naye leero ankyazizzaako, nange ne mubuuzayoko ebibuuzo. Thank you so much. Subscribing, following, liking content we. Then to you. Letera abantu kye baagala, toleeta gwe kyoyagala, because the channel no longer belongs to you. The channel belongs to the world. Nyondo Rozet alongside Ibrahim. Mubeere bulungi. Toyanza nnyo sebo. Thank you. Amen.